Oh, you know, you have to live. Still have to live. I'm bulungi. Very tough hustle. I know. Actually, it's okay for music so far. What had the tune Billy? What had the tune Billy omulundi gumu? So otulambululire bulungi. What really came into your mind okubanga ota tune zino Billy omulundi gumu? Olaba mbadde nduddewo okuta music. Kati nga ne bafans bange bali so thirsty for my music bambi. Ate nga nange ndi busy nina bengezaako kukwasaganya. So I was like, since it's been long, kambawe Billy. Kitegeera ate nga zonna zirina different feeling. Agoza tezigenda kubanga nga zeevuganya zombi bbiri. Oluyimba luba luyimba, buli luyimba lubeerako abawagizi baalwo. Tosobola kudiba. Don't you think it would have been better for you kubanga olusooka n'olulizingako lumu? Era bulijjo gwe ntera okukola but nga bwe nkugambye okusinziira ku kye mbadde nconsideringa. That's why I did so. Ennyimba zino za love. Ennyimba za love. Za love. Winnie, oli mukwano. Ngubeeramu nze lubeerera mbeera mu mukwano. I'm a lover. Mbeera mu mukwano ssaawa 4. Mbeerawo nga siri mukwano mpulira nga era waliwo ekimbulako nsobola okubula. Ennyimba zino ozita lwansonga nti oli mu mukwano oba bafaani ba abali mu mukwano? Nze teera bafaani bange naddala abali mu mukwano. Saagala nnyo kuzeekolera. Nzikolera nnyo bafans abali mu mukwano kwega nrelatinga nnyo nabo. Nkitegeera kye balimu. Ate gwe maama, are you seeing someone? Of course. I'm not seeing. Ebintu bya single byaggwako ku mulembe. Nze kati kikyeyogeza mba ndi single ng'ate nayeeyo omuntu. Like, it's not a crime. Si musango okwagala. So nakoma ebintu by'okwekweka. Ndi mu love era ndi mu relationship. Ogyenyumirizaamu? Kyonyumirizaamu nnyo. Manyi bw'ova ku mulimu okwasaganyiza byonna hustle. Adulthood kyekuleetera. Waliwo time eyo nga you need someone. Kitegeera nga you need a friend, someone to lean on, someone to count on, someone to, obimanyi byonna. There's that feeling that comes naturally nga ne bw'onoogyewala ne bw'oba oggwani oli wa kitalo nga bw'olowooza era ng'emala n'ekukkakkanya. So me, I'm in a relationship. I won't lie. You're in a relationship. Omuntu yandeebuuza nakabwenenwagi abeera atya ng'ali in a relationship? Ebiseera ebisinga omuntu agamba bwenenwagi engeri gy'obeeramu like oli rude you're in love with someone. I'm not rude. I'm just an open-minded person, and my mindset is way different compared to to how people understand life. Yeah, that's why someone would call it rude, but it's not rude. Naye nga ndi muntu ng'omuntu omulala just lwakubanza omulimu gwange gwenkola gumanyisa abantu ne kibaleetera okulowooza nti bamanyi nnyo. Naye nga nange ndi muntu ng'abantu abalala. What does it need oba what does it take bwenenwagi okuva mu mukwano? It takes, of course, bwenfuna omuntu gwenconnectinze naye. Obimanyi gasankwatagana n'omuntu. Doesn't take, tewali kyamaanyi nnyo mbu bwenenwagi no, nange ndi muntu ng'abantu abalala. Nange nsanga omuntu nenconnectinga naye mpulira nga amufiiringa. I know. Ng'era omusaayi gubanja. Oyagadde okijjubisa. Sikijjubisa. Omwami oyo naye ng'olemeddeko kweyo point. Kyekisembayo kweyo point. Omwami oyo ali mu gundi yaffe naye endongo oba
gwe kyobamanya ahasolinga ng'omuntu owa bulijjo naye anoonya ssente nga ffe. Tetaaga kumwogerako nnyo bimukwatako naye nga kyobamanya ekirungi most importantly gy'ali. Manyi munnaye ebiseera ebisinga tuba twagala okumanya Winnie oli mukyala muyimbi, ayinza obeera nga Winnie since ali mu relationship twetaaga okumanya waliwo enteekateeka y'okumanya nti munnaye Winnie omuntu oyo avaayo n'amutwanjulira. Abantu mmwe mwewa stress nga lwaki mwetaaga okumanya? Ani abagambye mwetaaga okumanya? Twetaaga okumanya lwansonga temusobola kwetaaga kumanya. Waliwo ebintu nga byo tebibakwatako. audience bafaani baagala okumanya. Naye nabo bafaani baagala bamanye mpaka mu byenda. Okay, neesigalizaako ng'omuntu. Kitegeera nga nabo bwe simanyi bigenda mu maaso mu nnyumba zaabwe. Naye tetusuubirayo mukolo gwonna gamba nti ki? Omukolo it's not really priority to me. Buba naye njagala nkola omukolo. Of course ngenda mu mikolo okuyimba neegomba, you know, but it's not really my goal. Buba nange nina okukigusa, nina okukola omukolo. Like njagala gujje naturally. Tweyagale tuwulire nga bannaye tutuuke ekiseera tugale negwe man tukikole. Kitegeera nga kirina vibe. Sagala kibeere kitegeke nnyo olw'okuba abantu bakimanjiza. Bannange abantu no baŋŋamba saagala ezo pressure sizibeerako. Toziriiko. Njagala nkikole ku peesi yange. Winnie wali obaddeko n'ofunayo ekirowoozo ky'okugamba Yesu wadde oli mukyala muyimbi naye n'obanga ogamba oli ku pressure y'okuba nti omwana omuzzaako. Wali obaddeko nekikugira nnyo mind oba just okyagala osooka okola byonna by'okola then omwana omuzzeeko later? First of all tekinteekangako ku pressure naye nga ng'omanyi omwana nga bw'omulaba era akuze era waliwo w'omutunuulira ng'akuze gwe kennyini nga muli awo ewaka then ebirowoozo ne bikujjira noga mwana ng'akuze you know ebirowoozo bikujjira but sikibeerako nnyo naye nakyo mba njagala kijje naturally. Kubanga bw'okibeerako ennyo ate kisobola obutakola nga bw'okyagadde. So kyetaaga ne kijja naturally we kinaatuukawo well and good. Nkyegomba nange njagala nnyo okumuzzaako. Ate njagala nnyo era abaana njagala nga abaana 6 ati oba obudde ngenda bujjawa. Njagala nzagireyo abalongo nyongereko abalongo wegomba kuzaala abalongo then nyongereyo omwawo 5 mpeze 6. Ozo 6. Naye ekyokubeera nti oyagala abaana 6 obaagala mu basajja ab'enjawulo oba wandyagadde n'omuzaala mu musajja kasita naaba mu love kubanga bannange wetwala ennyo speed ng'oprogramize ennyo obulamu oluusi opulaninga ne Katonda lwa planning. Kitegeera Katonda asobola okuba nga yakutonda nga gw'ojja kuzaalira ono ozaalire n'oli ozaalire n'oli naye omulala nga yamutonda nga ajja kuzaalira oyo bonna bonna bave mu oyo. Kitegeera so nze I won't fight nature. Katonda nga bw'akiplaninze bwe kijja okuba naye nga kyemmanyi bajja kuva out of love. Kasita naaba nga nkyagadde nkikoze nkyagala. I don't care oba tumaze oba God forbid sandyagadde kibeere bwe kityo but unfortunately bwe kiba nga kigaanye era tekiŋŋaana kugenda in another relationship nayo nenzaalayo. Tekiriiko tabu. Bonna baba baana ssebo. Nze mba nnina abaana bange. Kasita mba nga sizadde mu muntu nga you know kale nga I'm doing better. Do you believe in true love? Nze kasanzalira omuntu ng'ayagala abaana. That's enough. Oba okuzaalira omusajja naye nga tayagala baana naye ng'alina ssente naye nga talina budde bw'abaana tabaagala nga just ye atuukiriza mukolo beewaabwe bamusaba abaana so anoonya gwabazaala baateekaawo agenda akola ebibi. I don't want that. Njagala omuntu ng'alina the same interest nga we match the same energy. You believe in true love, Winnie? Yes, I do because I'm a true lover. Ekyokubeera nga emabegako waliyo omwami eyavaayo n'agamba oyo tumuveeko saagala nnyo tukiwe makulu ekyo tumuveeko oyo mukwano. Twagala kumwogerako. Mwogerako mumanyi nnyo. Simumanyi mukwano era singa mumanyi mwandindabe nga nvuddeyo nga nkyogerako nga you know nga oba ye kennyini nga tuli mu kavidiyo ke kamu twogera naye simumanyi. Of course nawulira Winnie Nwagi fire baby what do you expect? Era omuntu alina kuva eri
aneerippeko asobole okuyisaawo kyayisaawo, but I don't want to give it my time. I don't have time for that. I would rather talk about something else. Kale omanyi basaagala kulemezaamu ebiseera ebisinga atuukire ku music industry bweri tulaba abakyala olutalo wakati wa Spice Diana, Shiba, Winnie Nwagi, kino mu industry mwenga abakyala ekyokubeera nga mulwanagana kiina bwe kibateekamu mu social mu abakyala. Sibimanyiiko ebyokulwanagana naye nga nze mpulira buwuliza ennyimba. Maybe abantu bo bawulira ebigambo ebiri mu nnyimba ne balowooza fight. Maybe bali beeyimbira byabwe. Paka bwe banaabagamba nti kati tulwana ringi, mutuwe ringi. Ne lines zo ziwulira. Nziwulira. Tugenda mu luyimba lwa Sipimika. Nziwulira naye si, ezimu sizimala nayo mba, oyita ewantu nga zivuga. Naye nga sikibeerako nnyo mbu nzimaleyo mpulire ono kyeyagambye munne n'ono agambe munne. Sikibeerako nnyo. I'm not really concerned. Nze mpulira buwulizi music. Kitegeera, yeah. Wali obaddekawo ng'olina embiranye n'omuntu? Embiranye? Kuba babaddekawo Yesu batekyayitako n'oyambalira Cindy kyokuba nti yefula wa kitalo nnyo. Just nali ngambako obugambi ng'era omuntu wonambuuza ekintu ne nkuddamu nga just simutya, just nga mpadde opinion yange. Nga mpadde opinion yange according to what I think about it. Just mbasitaddeyo olutalo. Era bwe ndi musanga kubanga sitera musanga naye bwe ndi musanga sisobola kubeera awo ng'ate muziimula mbu ati mulinaako mbeera sirina nsonga lwaki simulinaako mbeera tewali just abantu babiteekawo kasita oyogerayo line bweti babuildingako something okitegeera. Oli mukyala muyimbi naye onagamba abantu gebagamba nti oyo Winnie Nwagi no nonsense. Nawe okifiiringa muli mu mutima gwo weemanyi buwayo? Of course I know who I am. Era saagala nonsense. Just obulamu bwe nayitamu like my childhood nina ebintu bye nayitamu kati bwe natuuka ku wano wentuuse ku myaka gino oba kati ne industry engeri gye yantreatingamu nga naakajja natuuka ekiseera ne ngamba kati ati nedda temugenda kukola kino temugenda kukola kino, you're not gonna do this to me. Kwegamba nina sse nina sse ng'omuntu. Okay, ganatera okuba nga nkumaliriza Winnie ebiseera bye byeddembe ng'ogyeko gym olina ebintu ebirala by'okola. Aki ogijjako gym? Ebiseera bye byeddembe what do you do? I go to gym and I go to gym and I go to gym again and again and again. N'okugenda out ntuukayo late. I go out with my friends but era ntuukayo late naye nga obwongo bwange obusinga obwa free time bulowoleza nnyo gym because I love taking care of my body. Sikubamu nsaagala kafaananyi ako nga nkaddiye nze nambu nkootakoota sikyagala. Yo maaso ogirina kuba baaba. Njagala kwegamba abo ba Jennifer Lopez abo ba inspiring nnyo abo ba stars abo because they keep working out their bodies. Fine, some of them do some plastic surgery naye abamu era wokola plastic surgery era bagamba go to gym. Tosa gym training nga toli mu gym. So kati nze ali ku nacho I keep going to the gym. Tekingana kulya mmere yange nga bwe njagala kasita nsigala nga ngenda mu gym. So I love going to the gym. Kirowoozaako nnyo mu free time yange kubanga free time bwe mba ngenda mu studio eyo teba free time mba ngenze kukola. So free time ngibalira nnyo mu gym. Olina ebintu ebirala ebireeta ssente okuyimba? I have a side business. Yeah, I have the Clean in Chanja, Percentage Plaza, Ring Road. Inawe edduuka eri abakyala n'abaami. Era abambi muyitireeko mumpagireko. That's Winnie Nwagi. Abasaba muyite mumuwagireko alina side business. N'ebikumba bino byonna byangoye. Ate naye mbadde ngenda kuyisa mu ngoye. Buli kimu. Wamma ndaba engatto ogikubye kugita busi. Okubira ddala n'omenya. Gwe just jangu ku Clean ffe tujja kuwa ekikumba kye weetaaga. Okay. Winnie Nwagi alina obuyimba bwe yafulumizza obupya. Obuyimba akamu bakayita Omwami, akalala bakayita The One.
Ak'Oluganda n'ak'Oluzungu temulina kye mumanja. Omwami kozi nga mwagala kamu French. Omwami ne the one. Ebyo bintu bikwatagana bibiri bwe yono ali omu. The one, by the way, ndaba byebimu, the one. Omwami ebimu almost. Era mumumanyi tombuuza bibuuzo ebyo naye nga okimanyi just oyagala wali ku kamera okikolerenga. Mundeke saze wano kwogera ku mwami naye nga oluyimba omwami very out. Omwami bana yakulabisa nga oli mukwano gwe mukazi gwe nange bana enkuli yange obulamu buli kale oyabadde winywagi. Thank you so much.